Butelevu basibone banyabo akale no muberenga mukkiriza nange nate okubeera nga mbeyongeza nga mbagamba nti mwebale nnyo ate mwebalire ddala bwe batyo nno abeewaddeyo okubeera nga bafundikira akatabo kaffe. Nandyogedde nti kino kitundu kyana mu bina tetuyingidde mu nkoko nkulu naye butereevu akatabo ndabika okubeera nga ngenda kafundikira nga sinaba kubeera nga nkafundikira. Njagala mbagambe ekintu kino, abami ab'abazungu ekibaleetedde okubeera nga bakulaakulana ku sipiidi eya yiriyiri, ekireetedde ensi zaabwe okubeera nga ze zigaba obuyambi naye ng'ate obuyambi bwe bawa abantu ate nabwo tebubamala ate nga ssente zibulirawo naye nga balina emikono ate nga bakola abatabangako balema, kijja lwakuba nti beewaayo okusoma ebitabo eby'enjawulo ate nga tekirina kubuusabuusibwa okunoonyereza kwenziza enkola, ebitabo ebibaleetera okubeera n'amagezi ag'ekikugu tebibeera bya njawulo nti basoma nnyo ekisolosoofa eby'abasukulotizi baani basoma ebitabo eby'engero. Ffe ze tunyooma basoma obutabo nga buno ne bwongerera ddala okusensera n'okugaziya amagezi gaabwe. Kale mu bulamu bwe babeera nga batuuka ku ssanga eryo naye ffe wano ewaffe n'omuntu okuvugirira akatabo nga tubakubira mulanga, kikulagirawo nti ensi yaffe ekyali bubi nnyo. Kikulagirawo nti ensi yaffe ekyali bubi nnyo. Lwaki ekyali bubi? Ebintu ebikwatagana n'okusoma tebakukiina ng'oli ffe tugamba atamanyi bikiinwa bwe bamuyita okulya ng'asembera naye nga byakukiina. Oli ne bw'aba nga takugambye nti tufunireyo omutwalo waakiri tufune kaddata, bwebeera n'omutima ogugamba nti teri kyakusoma kyonna kya bwereere. Ne kale bw'aba nga yeewaddeyo n'anoonya ekitabo n'atwala obudde n'akibasomera, omuntu oyo yinza musasula kyenkana ki ly'ebbanja lye njagala nkulekere. Bwe tuba tunaakulaakulanya ensi yaffe, omuntu omu si yekka ayinza okukulaakulanya ensi, wabula ekibinja ky'abantu abamanyi beewaayo n'okubeera n'omwoyo ogulumirirwa eggwanga lyabwe, be bokka abasobola okukulaakulanya ensi. Nze nga kaddu omu bw'ati mpaawo ky'amanyi kye nnyinza kukola mu kukyusa ensi, yadde nga ngikyusa naye era bwe mba nga nnyimiridde bw'omu, tukkirize tugaane nti era kale obuwumbi n'obuwumbi bw'abantu nnyinza obutakola ki? Kikumala okulaga nti nze bwe nkola akatabo n'enkata gwe n'okawuliriza naawe ogwogwo gwakukongerayo ate n'otakoma ku ekyo, wabula naawe ne weekubiriza mu mutima n'ogamba kankwate omutwalo, emitwalo 5 waakiri ayongereko akatabo akalala. Teeberezera kubamu akafaananyi okubeera nga twagala obaweereza tetulina data. Kale akatabo tukalina, eyo embeera yonna mwali mugirowoozezaako. Bw'aba ng'onaagitegeera tandikira ku vidiyo zenkola buli lunaku, zitwala MBs mmeka, otandikire ku audio. Ojja kubalirira nga buli lunaku nkozesa ssente ezitaka wansi w'emitwalo 5. Ne kale nze atalina kuuma kazikuba, ne kale nze atakolera gavumenti, ne kale nze ali ku bwannakyewa, gwe wandindowoozezza ki obeera kubeera gwe? Bye bintu bye njagala okubeera nga twekubiriza. N'endabika akatabo ngenda kafundikira, era nkafundikira ngamba nti nnyongerayo n'ekitundu kino kye kisembayo ku ssuula gye tuliko mwena gye mumanyi eyatte waakuniza empungu. Kale bassebo ne bannyabo, akatabo tugende mpola mpola nfundikire mbere nga mbasibula.
nabanyumiza ekyampaliriza okubba ekyuma nga kwali kuziiza matabi ga kukuna okuwuliziganya n'ekitebe ng'essimu zisaliddwa era nga kye kyali kijja okunnyamba okuzuula ssenkulu wa kampuni eyo ataakwatibwe ng'ali ddala mu kituli eky'okutemula n'amazzi. Ebirala baali babimanyi okuggyako eky'obutabeera na kifaananyi kyange mu fayiro za lukale nga ŋŋenderera omuntu yenna aleme kukikoppolola n'akiwa abazibu era n'ekyabakulu ba kukuna okutya ennyo okuvumbulwa ne baziyiza enkolegana okubaawo wakati wa bambega baabwe n'ab'amatabi nga bwe byanyamba ennyo obutavumbulwa. Bwe nasirisa ebyo n'ensibika awo omuntu omu bwe yabuuliza kukuna kye kyali kitegeeza saamwanukula nakyukira kuubwa eyamubuulira nga bwe kyali kitegeeza kufa na kuwona. Ffenna tubadde tetumanyi kigambo ekyo naye kukuna kigwayo nti kufa na kuwona. Nayanjula bannange nga nze omulimu ogwange bwe nnali ngumaliriza nga nteekateeka kuddayo ku nnoni. Baaleekaanira waggulu nti nedda. Nalaba Teewo ng'awungulula amaaso okuganzijjako era nga agasangulirira. Ekijjulo kyaggwa, obudde buyise era abantu ne batandika okusiibula mu bibinja ne kinnoomu. Mba nsiibula Kuuba n'anziza ku bbali nanneebaza nga bw'agamba nti omanyi Edmund, simanyi musajja w'okubira kyenandikoze singa tetwagattako. Yagamba omanyi Edmund, simanyi musajja w'okubira kyenandikoze ali kukuuba ligwayo w'okubira kyenandikoze singa tewatwegattako. Mba mwanukula n'ayongera nti ebyo nga tubitadde ku bbali bw'ojja ne weewasiza Teewo. Okusooka omuwala alabika bulungi, wampisa, mukozi nnyo ate akwagala, kubanga sirabanga muntu weewa nakweyabiza oba n'okwogerwako ennyo nga ggwe. Ate yantegeeza n'okuntegeeza nga bw'ayagala okumala omulimu anoonye omusajja amufumbirwe naye abeeko n'amaka agage era obanga Mukama amusaasidde azaaleyo ne ku kaana. Konze olwo ate nfuuke mukoddomiwo oba mwana. Omanyi nga nze bulijjo ndowooza nti Teewo muwala wa Kuuba era ng'ekyo kye kyampaliriza n'okumweyambisa lwe nakuba Luvuuma amagulu nga mmanyi tewali mupoliisi yandiyinziza kwetantala kuyimiriza mmotoka ya Kuuba nga muwala we yavuga. Wabula ne kimbuukako kubanga wano Kuuba we yambikkulira ekyama nga Teewo bw'atali muwala we naye mbega nti n'eky'okuyitiŋŋana kitaawe n'omwana baakikola kuubisa balabe ku by'enkolegana yaabwe. Neewuunya nnyo
ekintu kino era nembagirako enkoofiira olw'engeri ekyama kyabwe gye kyakuumwa okutuusiza ddala ku nkomerero, so nga ekyatteewo okuba mbega nali nkivumbula dda. Newankubadde baakukutanga nga balowooza sikimanyi. Nasiibula naye mba ntuuka mu luggya kuuba n'andagiriza ng'ali ku lubalaza nti Edman, bye nkugambye tobigayaalirira, biseemu amaanyi. Nze ŋŋenda n'okubeera kalabalaba ku mukolo. Konze nti Tom obadde ki? Bwe bintu ng'obitaddemu bulala ebbugumu, oyagala omuntu nanga mbege? Munnange yayingira ng'agenda aseka nnyo, nange n'ensooyooya ndaga ewange. Bwe natuuka eka ebirowoozo ne bitandika okwesendulula, nga neebuuza gwe mba mpasa ku Teewo ne Yiiya. Mba sinasalawo otulo ne tuntwala, ebyo ne bigira nga biggweera awo. Nali nsoma olupapula lw'amawulire Alfajiri nga wayiseewo ennaku n'enziguka ku mutwe ogwali gusoma nti ensi enessa ku kikowe, era ne wansi waagwo nga wawandiikiddwako ebigambo bino: mugwa ŋŋanda. Ne bakafulu banne 6 abadde beefudde mukoko mu kutemula abantu, okubba emmotoka n'okujingajinga ensimbi. Ogw'obutemu gw'abamezze ne basalirwa ogw'okuwanikibwa ku kalabba. Ate n'abalala nga mulimu n'abakazi ne baliggyibwa okuva ku myaka 7 okutuusa ku mayisa. Omulamuzi atendereza nnyo omukulu w'ekitongole ky'abambega ekyenjawulo akikoze ku musango guno olw'obuvumu, obumalirivu, obutetenkanya n'amagezi by'alaze mu kufufuggaza bakafulu bano. Awo ebigambo we byakoma. Bwe tutyo nno bwe twasesegula ne tusiguukulula n'okwererawo ddala kukuna, kubanga nategeezebwa ng'abampembe abaali mu mataba ag'ekitimba ekyayoola mugwa ŋŋanda bwe kitaabataliza. Mbeera bye nakola byayamba nnyo mu kubetenta abaapuluka be baali bagamba bannamukisa. Waayitawo ekiseera kitono, kuba n'aweebwa ekitiibwa era n'akuzibwa ne ku mulimu. Kale bassebo ne bannyabo bwentyo bwe nali ntandika akatabo kano, temwerabira nabasomera ebyafaayo by'omuwandiisi ono ne mbagamba mu muzimu gwa Kasooba, omuwandiisi anyumya ku muvubuka ataali mbega naye yawalirizibwa okubwesogga olw'ebintu ebyamunyiiza, attotola n'ebizibu n'obuzibu bye yasinkana. Enfunda ze yabulako akatono okukwakkulwa walumbe, ne ku nkomerero ng'akozesa obukujjukujju n'omukisa n'ayamba mu kusattulula n'okusiguukulula ogubondo gw'ababbi, abatemu era abakozi b'ensimbi, enjingirire, abaali bakaabye ensi akayirigombe, era abaali balemye ab'ekitongole ky'abambega okubafumbiikiriza okubakwata. Olugero luno olujjudde obukeesi obw'omutindo ogwawagula ennyo. Bw'olutandika okulusoma tosobola kussa kitabo wansi. Bwentyo bwe nfundikidde akatabo kano bassebo ne bannyabo munakkiriza, bwentyo ne wayo okubeera nga mbaweereza obutakoowa okutuuka lukuusi okumpita. Nange no kyenva mbagamba nti ennamba yange abagenda okubeera nga mututuusaako obutawa buddako egenda kubeera 0777 okono koyita 773 27 61.
27 enamba eyo oyinza okusaako obubaka obuyinza okubeera nga buutuyambako, oyinza okubeera ng'osiima, oyinza okuba ng'ovujjirira videos zaffe, ate oyinza n'okuyita ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel. Gendayo wandiika ekigambo ekyoto ky'okumanya, ojja kuba butereevu ng'ogoberera byonna ebiyitiŋŋana, era ojja kuba ofuna buli kintu kyonna ekikwatagana n'okuyiga. Bwe ntyo bassebo ne bannyabo, nja kusaba mubeere nga muneegattako, tuwe abantu bano abeewaayo okuvujjirira akatabo kano okuva we twakatandikira ate okutuusa we tukafundikiridde. Nnyinza obutakubaganya birowoozo olw'ensonga zenjagala ndeke n'akatabo kano okukuma omutindo gwako. Obugalo obwo butereevu. Mba neebaza abantu omukyala n'abakyala Nansoboga Betty n'omusama Ssentebe Sekandi Kakembo Juma nti Lugaba abawa ebirungi bye musinga okwagala, bw'ati empologoma ya Buganda wangaale.